Okay, abali ku Sakata vibes Dj.Senior'B da remix uzade manyiga mungo ya terobera ku kamera lwakuba lero sigwende naye ndine jita wano mpola ng'ekintu akikwasaganya nga nabagambye mu lugendo lwe Kalangala luno naluzeemu basically nga noonya information ku ngeri ki abantu beno gye babeeramu naawe ali eyo biki byosubwa singa batoze Kalangala abaliyo benyumiriza mu biki then kyamukusa mulungi kwe kufuna ba politicians banyambako okumanya embeera nga bwetambula n'ensonga gye balamu ebintu engeri ensonga laki mbaleeta wano bakuwe information obenga nawe omanya we mbadde ndaba abasinga obungi mpuliranga information gye bampa teri satisfactory tenzi kusa bulungi naye tukyanoonya abasinga ku nkakasa si buli ali eno nti amanyi nnyo ebikwata eno ate si buli ali eno nti tamanyiiyo osegera so wali abazaalibwayo wali abakulira bazzenga batonde bakolerayo obukulizi wali abakolerayo tujagenda tubafuna mpola obugumuli ebyobufuzi of course tosobola kwogera ku politics ng'obusiza NUP amaaso newankubadde ekibiina kipya nnyo kakyali kabebi ensonga laki nakyo tumakinze sure tufuna abo bekikwatako mu saidi eyo wendi wano ndine omukulu omwogezi wa People Power NUP Kalangala kitima bakyogedde bulungi kigwayo bulungi nesimye okusanga amina wenabadde nzija ng'emmeri egoba wali erutoboka tewali nnyo kintu kyamukiriza muntu kyayinza gamba nti ntuuse Kalangala eyo biki eyo bbala eno ki ebintu ebitundibwawo kyolaba boda n'abala bakuta obupande okulagirira woteri ne logi gye ziri awantu awo obuvunanyizibwa bwani okulakulanyawo obuvunanyizibwa bw'okulakulanya ekitundu ekyo emmeri bweguba ndowooza twandibuwadde abakulembeze ba Kalangala okutwaliza awamu obuvunanyizibwa bw'abakulembeze b'omu Kalangala naye n'omuntu omulala Ssekinomu nga bwe walabye abo abawala babadde bakutte obupande obulaga hotels na biki ne beaches nti si bakulembeze be babateekamu osobola okuvaayo n'olaba opportunity eriwo n'oleeta bizinesi yo ne be walabye abatunda awo obuntu bwa profit bantu bayiiya buyiiya ng'obuntu bwa bulijjo nti wano waliwo ddiiro eyinza okukuba ssente opportunities zikyalimu mu Kalangala naawe eyo gy'oli osobola okujja nga bwe wakirabye awo n'olabawo gaapu n'okola ekisobola okututwala mu maaso nti Kalangala tuliwo okukwatira wamu omuntu awulira Kalangala ng'ali eri e Kampala oyinza mu describing lotya Kalangala mu ndaba eyo ali ki butuufu omuntu awulira Kalangala ng'ali Kampala nze nandimuwadde amagezi atukeke Kalangala kyekifo kye twafuna nga kyanjawulo nnyo mu bifo ebirala era bw'otuukayo obulamu owulira nga bukyuseemu Kalangala kifo kyanjawulo nnyo kyesinza kukeera ku makya nenjogerako speed nekikulambulira kuba kirimu ebyekusifu bingi nnyo omuntu atuuka eno byatuukamu butuufu nalaba nga azudde ensi ebweru bw'ensi endala bwe ndaba omwogezi wa NUP kati nga ggwe mbadde n'ekibuuzo kimu Kalangala wamaze ebbanga nga bakulemberwa NRM mulina essuubi okuteekamu ekyo kati era ku mulundi guno NUP nga yakajja kyewunyisiza nnyo nti kati bwe tutunuulira ebibaddewo ebbanga lyonna abantu babadde bakulemberwa NRM naye nga si kwe kwagala kwabwe oba oliawo ate nga bebalonda ebiseera ebimu otuuka mu Kalangala kati tugeze nga ebyakavaawo emabega okulonda kw'abavubuka nti ebbanga NRM lyebadde maze ng'edominatinze Kalangala oba oliawo wandiwuliddeyo bakandidates nga 3 mu bavubuka be baleese nga ba NUP naye kyewunyisiza nnyo ku levels zonna tugereze ddala okuviira ku biregirevu nga NUP ez'eryawo ng'ate NRM bwe tuba tugamba nti emaze emyaka 30 mu Kalangala nga yeerikisangufu kyandikalubye nnyo mu biregirevu okufunayo kandidate wa NUP n'ali ekyalo kuba NRM ebadde ekyaliwo ng'ebbanga lyonna naye ekyo kyekiraga nti ebaddewo naye ng'abantu ebakulembera mu butali butuufu omanyi waliwo kigambo ekigamba nti ekintu ekitaliiwo kisobola okwagazisa ekiriwo oyinza okuba n'ekintu kyo ng'okyagala nnyo naye nga tekiriwo abantu beeno bambi ebbanga lyonna obadde osobola okukalubiribwa okugoberera pati endala kuba tezibaddeewo obulungi n'osalawo NRM tugeze bakandidates babiri baze bombi NRM obumyufu bayinawo emabega eyo obumyufu wano bwabanga bw'amaanyi nnyo naye nga buuza lwaki nti tewabaawo pati ejja kompiitinga nabo
nga babera mwenale mu balwanira ngero obigatta muno gamba kampe gundi kuba mumanyi aweva wa NRM ne ku mulundi guno nyongera okwebaza abantu nti bazukusenyera ne balabuka ebintu ne babiraba mu ndabe y'enjawulo era nkusuubiza muganda wange nti mu banga tono nnyo ekyo ekigambo ekibaddewo nti NRM yadominatinga Kalangala kigenda kusiimukirawo ddala era kiggalewo n'obubbi bwennyini kati tukkirize tugaane nti emabegaawo abantu bongedde okulaba obubbi engeri gye bujja bukolebwamu nabo tuzze tububuuka kati balina opportunity nti babbyeyo kano naye buli omuntu gwakubba oba ne solution ku ngeri gyakubbyemu era n'oginogera eddagala ndi mugumu ebitundu 100 ku 100 nti obubbi bwe batubbyemu emabegaawo tebakyasobola butubbamu mu step okakasa bulungi nnyo mwetesetese mutya nga NUP ekalangala NUP ekalangala tuli very organized nga party nti buli kifo ekyetaaga okwesimbibwamu tulina mu candidate ate nga tukkiriza nti alina obusobozi n'ekirala information etuukidde ddala bulungi nnyo ku ground nti ne bw'ova wano n'otambula n'ogenda eyo mu kyalo kyolaba nti kiri so deep ku lugulu omuntu n'omubuuza ku NUP oba people power ajja kuddamu nti maanyi g'abantu ekibaviirako okwekiririzamu nti byonna bye tubagamba nga biri mu layini ya NUP babikwatira ne batusapootinga singa simanyi ga NUP by the way nange mwennyini kamwa kwogera oba oliawo singa siriiwo naye nzikiriza nti abantu abo balina amaanyi kale tugeze nti singa NUP tebadde y'amaanyi nandibadde ndi wano naawe nga tuwayamu naye nga ndi mweraliikirivu nti bwe nvaawo sina nawe ngenda kujja kyakulya oba kyakunywa abantu bajja kundekako olukungulu naye olw'okuba nti nzikiriza nti amaanyi tugalina era bwe nva wano bakyali bange bagenda kunsalakaawo ebyokunywa n'okulya babimpe mu muzire gyekika ekyowamu kyenzikiriza nti ne baganda bange nabo kiregonda so kati kino kyokola oli muzira in fact waliwo ebitundu byosobola okutuukamu nga bw'oyogera ku NUP ate ofiiringa small naye wano ekalangala bw'otuukawo noyogera ku NUP in fact nowa bodaboda omupya yakajja muno ng'avuga boda y'ennaku 2 bw'otuukamu noyogera ku NUP kyasooka okugamba nkutwale ku ofiisi yaabo ebina bingi bibaddewo DPF DC lwaki temwayigira ebyo lwaki NUP omanyi ebiseera ebisinga waliwo ekintu ekijja mu budde bwakyo nti NUP mu kujja yayogera nnyo ensonga ekwata ku abantu bangi babadde ngaawo naye nga ye teyekkiririzaamu nti asobola okukyusa ensi ye olwaleero NUP yajja ne slogani ya people power nti amaanyi g'abantu nawe wennyini awo wootudde omuntu gwakugamba nti olimu amaanyi ag'enjawulo olina engeri gye weefiiringamu kati tewaliwo mbeera muyinza kutugambira muganda wange nti mulina amaanyi ag'enkiza ate ne tusigala nga tutudde era twasalawo tugalaga egeegano ge tuli mu kulaga essaawa gavumenti ebadde ekozesa amaanyi mangi okusigaza obuyinza temutidde mu mbeera eyo waliwo ebintu ebimu byoba tolina kutyamu baganda bange era nyongera obagumya abali eyo nti waliwo ekigambo ky'oluzungu kye bayita inspiration bw'obeera nga olina ekintu ekikuinspiringa munda mu ggwe muli bingi by'oyinza okwerabira tugeze bwe mba nga nyinamu olugendo lw'okugenda e Kampala naye nga nyina munda munze muli ekintumu nyinza obutalowooza ku bukowu bwe ngenda kusanga ku meeri naye nze nga nze muli munda nagwambadde dda nti ngenda Kampala era ntuuka e Kampala ne mbabongako nga baŋŋamba okooyinga n'obukowu sibuwuli kati yembeera eyo ebyo byonna intimidation zibaawo ne bakangakanga kino oba kiri muli bavubuka bato tetujja bawa mirimu ate kino naye ffe tetufudde eyo tukimanyi nti enkya kujja kuba kweyagala tewaliwo kunyumirwa kutaliimu kutuuyana eno esaawa tutuuyane maaso awo tujja kuba mu kweyagala bw'oyogedde nti babalabanga abavubuka bato abatasobola kukola ate nga ebimu ku bizibu ebiri mu Kalangala gye bavubuka bangi abatalina mirimu ebbula ly'emirimu erireeteddwa obwavu NUP erina nteekateeka ki ku ekyo essaawa ya leero bw'obuuza ku kyegambo ky'abavubuka emirimu mu Kalangala nze mba muntu mutuufu okubuuzibwa ekibuuzo bwekityo bwe tuba tukomyewo ku levo y'owansi nti n'obwegassi bwennyini mu bavubuka nga tukulemberwa NRM ebaddewo ebbanga ddene bubadde tebuliimu of recent bwe nakalabira abakyali bange nti tubadde tetulina bumu ate olwo lwankusanga oli muvubuka ovudde mazinga nenkuyitako ne tuteebongako naye bwe muba munaagobawo ekizibu musooka kujja ne mufuna obumu essaawa ya leero n'omuntu agubye mukene we nga talina katale nze mmanyi kyali wange agula mukene kaseni leero bwe tuba tuwayamu mugamba nti lwaki mukene tomuguziza gundi oba n'omuguzaji Dawuda ali e Masaka kati ebbula ly'emirimu libadde terijjaawo nnyo kuba nti n'obusobozi muffe tebuliimu in fact wano ku Kalangala bw'otuuka yemu ku districts ezisingamu abavubuka abayivu
ate abamanyi naye ebbanga lyonna titubadde tuwangalira mu mbeera ey'olukokola nti batuteekamu embeera nti Katumba bwajja ng'agenda kubonga ku kyaliwe ate oli amugamba mama we weenaalemu kati ne tutandika okukubagana mu mpolampola ekyo ne kijjawo okuba nti tusobola omanye okufuna emirimu kiva mu connections nti buli wabeera ng'oli connected ku muntu omu naye ng'ali connected ku mulala osobola okufuna omulimu oguli embalala naye nga kyali agukutuusizaako weekalangala naye ne wano wennyini munda mufi tulinamu emirimu tugeze nzinganze nyinawo projects bwange obutonotono bwenkola nga nsobola okwemployinga omuntu naye olwokuba nti bulijjo tubadde nga tweyitako nga tewaliwo okugonga n'akamu tewaliwo ngeri ssebo gye nnyinza kuwa kalimu okankolere naye ku mulundi guno njagala okutegeeza nti ne bwemba mulimi gayi gwenja okuyita nimiro olubimbi lwa mutwalo kyali wange tuwangala naye mukupata era tuba tubiwayamu awo ne mwanjagala okunsalirako wansi eri wamanga nennyinamu omutwalo najja nasalako kati mu bumu in fact tubadde tetulina nnyo kyetwetaaga naye babadde batuggyako obumu obwo kati obumu ke tubuzimbye ebintu bingi bigenda birongooka nti n'okuwasa obuwasa jese okuwasa omukyala wano kibadde kikalubanga era twesikamu n'ogenda mu tawuni eyo n'ogiragira n'owasa naye leero ngenda nendaba abakyali baye nga tutwalamu nga mutya kuwasa bainalemu no omanyi bwe bali bajjako obumu ebintu bingi bigenda leero bwe tuba tetugongana muganda wange amawulire mangi gesijja kumanya erigwe in fact nyinza n'okwezimbamu ekirowoozo nti gayiga oli mubi naye leero bwe tutandika okukolagana ate nkutegeera nnyo naawe era ojja kuntegeera mu maaso awo ng'olaba sirina ttabu naye bwe bakuteekamu embeera nti Katumba muyiteko ojja kutandika okuinterpretinga olina engeri gy'ointerpretingamu nze ey'enjawulo gy'oli either mu negative side oba mu positive we kati naye bwe tusooka ne tukwatagana ogaba agayi talina buzibu nabaddeko naye kyekimu baganda bange bangi wano nti tubadde mu bulamu obwo ebbanga lyonna ng'abaana b'emazinga bajja wano mu tawuni nga tewali kiyinza kutugatta ne bayitawo buli omu akukuta bibye naye leero bakyali bwe bajja ne basalako ku ofiisi awo era tubabuuza muganda wange wangalidde watwagala kukyusa nsi yaffe tyanze ndi weebuka naye embeera etukuba bweti ne bweti nti tujja ginogera eddagala mu sitayiro bweti etutambula wenalinda bakamyufu omubaka wa palamenti ku eno constituency gye tulimu bagita bata Bujumba balwawo kusalawo kwani akwata fulaga abantu bacontestant bali benka n'amaanyi siyinza kubeera nnyo ku nsonga eyo nti ngamba ono oba yali akiranye amaanyi oba ono yali takira kubanga ensonga naffe zatuseererako ne zituva mu ngalo ng'akakiiko ka NUP mu disitulikiti y'e Kalangala ne zigenda e Kamwokya ng'abantu abo balina okujja ku ground bakonsultinga abantu olumu nze nawulirako omukyala ng'agamba nagamba nedda mulyongere mutuweemu obudde tujja kufuna samples ze twetaaga okujjamu information then tubawe ani anaaba afunye flag kati kiba kyawulyaza amaanyi anyonze leero okuvaayo n'enkubamu bye tuli kuba we baviirako okusibagana oba oli awo buli muntu aba alina kyakoze ekimufuula ow'enkizo okubeera nga alagwamu ensa toyinza kukeera n'ogamba nti tubalabamu kino na kino manya ebintu bino ebyobufuzi olumu byetaaga otuula n'olowooza bulungi then n'olyoka oba vyuyo nze mu kulaba kwange nti ekyaviirako ekyo ensonga kuba zaali eri omanya omuntu okufubutuka e Kampala najja e Kalangala si kyangu nnyo obaolyawo nti bibaddewo nga ate n'emmeeri eri mu lockdown nga tetambula kati nga si kyangu omuntu kufubutuka Kamwokya ajja e Kampala atuukeko ekyagalanyi atuuke e Bugoma ayiteko n'ekasekulu abuuze ebyo ebintu fasafasitaddeyo ne bifunamu okulwawo naye kyamukisa mulungi nti nakyo kyagonjoolwa kati tuli mu mirimu gya pate kulaba nga tufuna obuwanguzi wenalaba kakamyufu ka NRM nga kalimu effujjo ebbugumu okulwanira ebifo kyokka bennyini abapate eno ebifo tebyalimu okusikasika emiguwa ebintu bya NRM eno nayo bibaddengamu bulugu bwatyo nti bo bambi olw'okuba tubadde tubakwatidde mu kintu nabo bennyini bakimanyiiko era osanga omuntu omu nomubuuza ye muzeeyi lwaki temwagenze mu kamyufu nti abali bajja kunziba kati olw'okuba nabo baba bakimanyi nti ono gwensamba naye alina ekyambe mu mpale oyinza okugamba olw'okubeera seefu mu bulamu bwange nze sigenda kusamba kangulaba omupiira oba sigenda kumuggyako mupiira kangumulekera agusambe naye mu kisaawe embeeremu kati embeera eyo tinabo babimanyi nti babyekola obasanga nti mwami gundi infact abantu bangi ne kulevozize nawulira nti kansala gundi ne kansala gundi bagenda kwesimbawo bonna beenalemu nti anze abo mbamanyi bajja kubbira gundi omanyi muno mubeeramu ebiwayi byomanyi nti mulimu mwami gundi bali ku ludda lwoli ate abo bebavunanyizibwa kukubba kyebankugamba nti NUP kati yamaanyi
kuba abalinzi bebakozesanga mu buvuyo obwo biringa bino bye nalabanga ku TV nti ffe tuli bantu basobi twakiranga tuti kati abantu basobi ate ffe tubalina balimu NUP bakyali abo nti bebakozesanga nti gwejja kukola boti ne boti tukole bwe tuti kati ate bakyuka ne balaba nti abaali bakozesebwa bukozesebwa ate okukola ekintu ekitali kituufu kati abo bagayi bantu baffe so babeere nalemu sinza kubagendako nnyo okugamba kino nakiri naye embeera gye balimu yeeyo nti bo bennyini bamanyi akazanya era bubigattamu nti toli kusaidia yange ono tali kusaidia yange ate be bagezi mu kusokoola akantu ako sigenda mu bintu ebyo kangeesonyo kati NUP bwesalawo negamba nti ono omubaka gwe tuwadde kaadi akiikirire representing Bujumba constituency oyo mubaka muba mubulabe mubiki biki bye muba mwagala otandikirako okukola oyo mubaka byaba alina nga NUP feno NUP nga tulonda omuntu yenna n'atukulembera tugeze nga omubaka tusooka ne tulaba goals ye zaalina engeri gyayinza okutwalamu pate maaso n'engeri gyayinza okubaniriramu omuntu owansi byetusinzirirako ne tugamba tujja kugenda n'omu kuba ekigambo okuba nti oli mubaka wa palamenti omanye abantu abasinga bagenda ne beerabira emirimu gy'ababaka naye omulimu gw'omubaka ogusookerwako tugeze wano mu disitulikiti kujjaawo ku kansula ya disitulikiti n'atulanga ex officio ekyo kyennyini kiba kitegeeza agenda kujjawo ebirowoozo byaffe abitwale butereevu mu palamenti so if you are eloquent enough ng'osobola okwogerako eri abantu ate n'obakonvinsinga bw'ojja ku kanso baki tetukuwa mukisa kutuulirayo buli muntu tasikugalo n'agenda nayogera fulu ya palamenti omubaka yekka yakkirizibwa okugenda nayogera kufulu kati bw'oba ozze n'obifuna ebirowoozo byaffe ate tuba tukyayagala ki bw'oba onaasobola okubyogera tuba tukwesiga awo nno olwokano terulimu wa NUP yekka mulimu ab'ebibiina ebirala n'abali independent temutidde tetuyinza kutya ate ku mulundi guno okugambye nti NUP kintu kyamaanyi ate kyanjawulo mu disitulikiti y'e Kalangala nti oba oliawo gwenga gwe mukama wange singa obadde eyo nga tonatuukako eno ne bakugamba nti munange twagala ogenda obunyisa enjiri ya people power e Kalangala wanditidde kiwandisoose okulowoozaako nti abantu naye banaabitegeera muno mwennyini abantu bamu babuufu nga tuvudde ne mu kulimbalimba nti Kalangala ono talina njawulo y'amaanyi na Kampala ate asinga kukolebwa ghettos bantu bangi tebakimanyi naye ku myalo gye mbadde nga ntambulira mbadde nga mbagamba nti baganda bange mulina okwebereramu nnyo kuba mwe mwami Kyagulanyi mwe basinga okulwanirira teriyo mwalo wano mu Kalangala nga si ghetto place buli kintu kyonna si Kalangala yokka tewali mwalo mu Uganda nga si ghetto kati waliwo ebitundu mu butuufu ebirinaanye ennyanja naye nga tebituukatuuka ku levo ya Kalangala oba kutuukanatukana na levo ya Kalangala mu mbeera gye tulinamu emyalo osobola okutambula tugeze okuvaawo wewagobye ku mmeeri waliwo omwalo gw'ebutoloka boda ekuvugira 2,000 nekutwala ku mwalo mulala butereevu kyokka nga wano wewali ekibugabuga kati balamu ng'oseetudde ekigere kyo n'okijja emwera n'otunula ku Bwekyagalanya buli obwongo bwo webuddamu okugamba okukyama olina kukyama ku mwalo ghetto place ekisinga okutusumbuwa ku mulundi guno kyekyokuba nti abantu abawangalira mu ghetto ebizibu bye bayitamu bo basobola okuba nga babikuusa amaaso naye ebimanyiddwa bulungi era bw'otuula n'obalambululira abantu abo nti bino byebizibu kino na kino na kino na kino kyetusanga abasinga okwogerera eyo ebbali bangi olumu bagenda ne boogera ku bantu ne ba excludingamu abayita mu bulamu bwa ghetto ng'ate ffe tulina okusooka okuweebwa omukisa n'obuuza nti ebizibu bino bibaddengawo ebbanga ddene ng'era biraba kuba mulumba mu ghetto waliwo ebizibu bye mulina okusanga ng'ebyo byo tuteeka mulina okubisanga kati obutanogerwa ddagala ebbanga ddene emyalo tegitandise ennaku 3 emabega okuva Kalangala ono we yatandika emyalo gyatandikiramu nti singa byanogerwa dde eddagala kati ku mulundi guno abantu bakizudde nti jasi bantu betuteekayo tebasobola kulaba bintu ebyo era bw'ojjanga obagamba ku NUP ng'eddoboozi lyabwe bo bakugamba tugende n'asobola okututuusiza ensonga zaffe maaso kuba NRM wane ekiikiridde webbanga ddene nnyo kyewuunyisa n'okwewuunyisa nti otuuka mu mwalo kati amasannyalaze gaagano gajja nga tewaliwo kitaala kinene kyaka mu mwalo ate si buli mwalo bandikuwaddeyo ekitaala kimu ng'okendeeza ku buvuyo obubeera mu ghetto naye kati NUP ate terina nakyakubagamba kiwanvu kubanga yobo okuva lwe twababuusiza nti bagayimwe tuwangalira mu ghetto life babitegedde tebalina ttabu
Kalangala efunyemu mu bwannannyini okwenyigira mu bukulembeze ng'etunuulira abaana enzaalwa y'omu Kalangala abakulidde mu Kalangala okubanga beenyigidde mu bukulembeze, oba omuntu yenna abeera mu Kalangala yeesimbyewo nga kugasa n'abo abatakuliddeemu olw'okuba bayivu okuba n'ebisaanyizo ne mubaleeta ne beesimbawo. Mu butuufu abaana enzaalwa za Kalangala be bakyasinze okuba nga babadde beenyigiramu. Ate ng'ebiseera ebisinga bafuna obuwanguzi era ne babeera mu bifo by'obukulembeze ebyenjawulo. Naye nze kyensinga okulowoozaako nti oba oli awo manyi osobola okuba nga oli mwana nzaalwa y'e Kalangala n'ofuna obukulembeze, naye nga mu bukulembeze bw'ofunye olina bakamaabo ne polisi ze z'olina okugoberera. Kati ezo zennyini ze zibajjako bambi okutuukiriza ebirooto byabwe eby'okukyusa Kalangala. Naye nga kyamukisa mulungi nti ebiseera ebisinga ako waliwo akagambo abantu ke batera okukozesa bannafaayo abeewala nti if you don't want to change, change will change you. Nti abantu bano baba baana nzaalwa nga zessisi era nga n'ebizibu ebituluma babimanyi, naye bambi change ebakyusa ne bakola ebintu obaolyawo ebitali nnunza. Nti omuntu yenna nga nzaalwa y'e Kalangala bwe yandituuse mu buyinza tiyandisose okulowoozaako be baganda be. Kuno Kalangala tituli ba mukisa, kizibu nnyo okuyita ku bantu basatu nga Kalangala etandika mu ntandikwa yaayo abaagisookako tebaali bangi nnyo era ne bafuna Oluganda. Nze leero Katumba onsanga wano nja kukugamba nti ninayo jjajja wange eyazaalibwanga e Bukasa. Bwe nva wano nkugamba nti ninayo jjajja wange abeera Bugoma. N'ogenda okusanga nga ffenna tuli ba Luganda mu mbeera. So tewaliwo nsonga lwaki omuntu yenna azi Katumba afuna obukulembeze abe Bukasa nembe excluding kubanga abantu bonna abaliyo bakojja abantu. Naye omuntu bw'ajja mu buyinza waliwo ebintu ebimuteekebwako nga kimukakatako ssebo tusuula. Kiba kimukakatako tusuula olw'okubanga naye nga ye teyeesalirawo. Waliwo omulala amugaa nti tubadde twagala kino na kino bingi nnyo. Vulugu ali wano e Kalangala bw'okeera n'omutegeera osobola okutema omulanga n'okaabira ddala amaziga ag'amaanyi ne bakubuuza mukama wange okaabira ki. Era n'abalala nze nkimanyi mu myaka 15 okuva kati abantu bangi bagenda ttema omulanga. Nze Katumba nandibadde siri wano oboolyawo kuba nkyali muvubuka muto alabye Uganda eno alaagitambudde nsobola okwekyusamu n'engobera ddiibwe walala. Naye bw'ojja n'obirowoozaamu ogamba ye naye abantu bano lwaki bwe bati. NUP erina nteekateeka ki mu Kalangala okuba nti ebyenvuba baabirinya magere bya okufuna ebikozesebwa ebiragirwa bya bbeeyi nnyo bya buseere, abaana ba ghetto nga bagambye babeera ku myalo tebasobola kubyafodinga. NUP erina nteekateeka ki okuzza obuvubi e Kalangala? NUP nga NUP nkugambye nti twasose ne tufuna obumu ne bwe tuba tetunagenda ku levo ya kugamba nti obuvubi tugenda buuza maaso, naye obumu mu ggwanga Uganda kintu kikulu. Olwaleero bwe tugamba nti okuvuba obubi mwekuli mwalo mulimu era n'abagagga balina amaato amalungi ng'era beetaaga abakozi. Kati bano bakyali baffe bo twabonze bugonzi nabo ne tubabuulira nti muzeeyi embeera erimu ki. Ate be basinga n'okulaba ebizibu abo boolaba abagagga muganda wange nti yamanyi omusolo ogumuggibwako ku lyato. Nze Katumba gy'omuvubira gwe simanyi amanyi buzibu ki bwayitamu ng'agenda okula obutimba omusolo ogumutemwako na buli kimu byonna era bwe babigattamu tujja ne tubaloopera ne batugamba nti batabani kati embeera erimu ennungi era gyensanyukira nti abantu abo batufunyeeko ekisa era bagenda kutandika okubawa abange obulimu nakati bakola. Kati ebyenvuba okugenda nga ekyuka si kugamba nti pata egenda keera ku makye bagulira okutimba ebibawo, naye olw'okuba obumu tubuleese mu NUP nkugambye leero kati nze Katumba tewali ngeri gye nnyinza kusituka olwaleero nga nina eryato tugeze ku mwalo gw'ekyagalanyi nempitawo nensanga abalenzi ng'asazeeko n'ebbereeti eno ku mutwe ate nengaana omukozesa mu lyato ligumuntu kuba olwedde yalabye edda n'andoopera n'okundoopera nti muzeeyi eyala zino ezitukuba ziva ku ABCD naye ali mu kisinde mwentambulira. Obumu kintu kikulu muganda wange tube mubufuna muba mugobye ebizibu ebisinga obungi. Kalangala alimu constituencies bbiri, Kyamuswa ne Bujumba. Abantu bemwajja bemutaataawa kaadi ng'ate nabo baali balese energy tebagenda kujja kuba independent. Era nja kusooka okwebaliza ddala muganda wange ate aba obi wange twamalira kuserwangaawo emikaaga Semagulu Male Patrick nti yakola ekintu ekyobuzira ate be bantu abali mu NUP nti okkiriza kuba tetulwanira kufuga. Nze leero nakedde ne neesimbawo e Bujumba naye nga ekikulu si bwana kukwatamu mu ntebe nti abalenzi mbafugemu oba bamaama mbafugemu nedda
naye nwana era nyongera okubabuuza nti babadde nga webbanga ddene nga services nyingi zibayitako. In fact osobola n'okubuuza omuntu nti bwalonda kansala mu mwaka gwa 10 mmeka naye wali ozzeemu okumulaba wano ng'oggyeko kati nga tumulese iri bazzeemu basaba akalulu nti mbadde simulabanga kati ndi mukubabuuza ate n'ekyokubiri bongera okwekkiririza mugobadde ng'okimanyi nti mabega okwesimbawo omuntu kibadde kimwetagisa akasente kangi nnyo leero twesimbyewo nga tetulina era enjiri tugibunyisa ku bwereere tewali kye tubawa abo abalenzi naye okubabuuza kyekisinga mu byonna nti babuuka n'amanya nti bino nkutte kyamu era mbadde neetaga kubeera mu kino kati bana ono male bwe bagira ne batamuwa kaadi yakkiriza bulungi ekitulwanyisa si kufugamu enkyukakyuka ejjewo era nkubiriza omuntu yenna ng'oli eyo gamba nti oli wa NUP toddamu kulwana lutalo ng'olwanyisa muganda wo ate ali mu pate yemu naye tusimbe emabegawe tutuuke ku buwanguzi bwe tunaabutuukako ebintu bingi bigenda kulongo kiringa kuteeba goolo ng'osambira ttiimu nti leero Katumba bwenzija n'enteeba goolo obubonero busatu tebabuwa Katumba babuwa ttiimu yes nze natunulako jjo omugundi nga bakwasa abazanyi ba Liverpool ekikopo neŋŋamba ye lwaki tebakikwasiza kyaliwa ng'asinza okukola ebyafaayo naye ogenda okulaba nga kaputeni oluusi okudumira obulungi abazanyi na buli kimu kyekimuviiriddeko ekiwanika ate n'akiwanika nga balala bonna basanyufu byali nti akiwanise ku lwaffe so ne ku mulundi guno bwe kiri nti nze olwaleero bwe wabaawo azenga w'amaanyi era ng'asobola okututuuza ku bwanguzi naye n'ekirala ng'asobola okuddira ebirowoozo bye tulaba nti bituluma n'abiteeka mu reality ne tubaako change gye tufuna ekyo kye kisinga obukulu. Alright, abakulembeze abalala abali mu race oba amagezi ki nga bali mu race abavuganya NUP mu bifo ebyenjawulo byonna Kalangala okuviira ddala ku mubaka wa palamenti okutuuka eno ku level z'egombola ku bakansalazi nga bavuganya NUP nze nja kubasaba ekintu kimu nti ensonga etusinga okutulwanya abaganda baffe abali eyo si kugamba nti twagala tubajjeko ebitiibwa nti oli memba wa palamenti oli wakabi otambulira mu mmotoka ennene twagala tubikujjeko tubiwemu mu mwami gundi wa NUP si kansala nti bakuyita n'ojja ku mukolo n'ovimbavimbamu awo naye tuli mu kubasaba abaganda bange nti bw'oba olaba nga omuntu azze asobola okubaako ettaffaali lyayongera ku Kalangala enkulaakulana y'abantu ebintu ng'abiraba mu njawulo eyongera abantu okweyagaza tomuteekako kazito okwogerera abaanaffe ebisongovu zengera n'empita eyo gye tutambulira nga tunoonya akalulu kuba nange nkanoonya n'osanga ebigambo ebinene abasajja bye bakubawo abasajja oyinza n'okuseka n'okwata ku ttama muganda wange omusajja afukutukamu ekigambo nti oyo gundi ali bw'ati oyo gundi ali bw'ati naye mu bukulembeze tulina ebintu bye twetaaga obaolyawo ebituluma naye atasobola nakwogera ku kintu kiruma abantu mu kitundu mwakyadde naye n'asumululirawo olutala baganda banjagala obakubiriza era nga mbagamba nti mbadde manyi bwebikirizibwa mu lwokano luno bikirizibwa olina okunafuya oponenti wo mu ngeri yonna gy'osobola. Yes, waliwo engeri y'okunafuyamu oponenti wo naye kankugambeyo kana akagambo bagamba ente enkulu yeyigiriza entopama ku kiraalo era olabira ku pulezidenti w'eggwanga aliko engeri gy'abeera atwalaganyamu banne teba nnyangu olumu abayita na idiots olumu alina ekigambo kyakozesaawo naye omanyi mwami Museveni kati tugeze bw'asinziira entebe n'ayogera n'avumamu ku muntu w'e Kalangala olutalo terusobola kuba lunene nnyo nga gwe muganda wange anvumye ng'owangalira waliwo ebintu by'osobola okuvuma omuntu ne kibeerawo generations nga 5 so twandyegendereza nnyo ebigambo waliwo by'osobola okwogera n'onafuya naye waliwo ebigambo by'oyogera nga tebigenda na mu kunafuya nga birimu okuvuma nze ekyo kye nja okukubiriza abaganda bange nti olwaleero omuganda wange nnyinza okkeera ne nkutemagulako ekigambo ne kyesiba mu bulamu bw'ebbanga ddene ne kitakukosa bukosa politically ne kikukosa economically socially ne mu dimensions endala ne kijja nga kikukosa naye ng'enkeera nze bw'ogenda okusangira tugonge kuba bano bagayi be tuliwo nabo titubeera mu communities ezimu leero ojja kulwanako gambe nti ndi mumunafuyamu naye ng'ekintu ky'oli mu kukola ate bwe tujja mu sayire era ebyobufuzi bigenda kufiira ddala n'omulamu ogutulese kuveewo ntiwebaka mu buliri bwo ng'oli mu kulowooza ngenda kuvuma nti akyali wange ow'envumi naye ekyandibadde ekikulu nti webake mu buliri bwo ng'oli mu kulowooza nti naye abantu beeno singa ate ngenda ne tubasakira olutindo luno bwe batadde enkuusi lwaki tebalutaddeeka mwana abantu bano babaale bulungi tube mu ssesaasalawo kati ebintu ntubwe bityo nze byenja okubiriza baganda bange nti babiteeke nnyo mu bwongo nga tutunuulira Kalangala ey'enkya. Alright, kirungi nnyo nga abakulembeze abajja naddala gwe omwogezi w'ekibiina ekitaddemu bantu essuubi nti mujja ne change ey'amaanyi biki bye muteeseteese okurecognizinga Kalangala eri omuntu omugwira omulambuzi
n'omugenyi ajja mu Kalangala okubanga wajja abaako n'ebintu byayiga. For example, bw'ogenda e Kampala osooka okunoonya National Library n'ogenda n'osoma ku bitabo ebikwata ku Uganda biki n'ebintu ebyo, oba n'ogenda mu Uganda Museum n'olaba ku bintu ebyaliwo Uganda edda nga ebijjukizo. Wano mu Kalangala mulina enteekateeka eyo nga mmwe aba NUP kubanga bwe muba mujja ne change mulaga nti abaliwo baba baddewo bibalemi. Esawa ya leero kyenjagala okugamba nti NUP enteekateeka zaayo ziri waggulu naye n'ekirala emamiddwamu abasajja abobongo obungi. Ekyo kyoyogeddeko of recent nali ne mwami Semakulawo ng'ajja bwe yeesimbyewo ku Sifayiru nandaga omulenzi yali atambuza abalambuzi. Butuufu omanyi bw'otuuka muno mu Kalangala abaana enzaala zaamu kati tugeze nga kafo ki ke simanyi obuulya woze manyi n'ebbanga eriri eyo nga lyawummuliramu Buwundo naye lisaidiza ebuyoga eyo. Kati kiba kirungi nnyo nti omuntu aba atuuse mu kitundu n'atambuzibwa abantu abatuufu. Omulenzi yali akulembeddemu abazungu abo abatambuzamu nga bona abo balambuza naye nga n'ekyokubalimba takirina. Esawa ya leero singa okwata ku mwana enzaalwa nga yawana e Kalangala n'omugaa atambuliza abantu bange abo balabeko ku bintu eby'enjawulo kuba eyo gye tukulidde nga tuzannyira mu bulamu bwa bulijjo ajja mutambuzayo era nimere ne bambi olw'okuba nti obukulembeze obubaddengawo bwo bwakusembeza tebufa nnyo na kugamba nti tujjeyo ekifaananyi kino naye tuliddemu tutya. Kati ebintu bingi ebize nga bizibirwa kyensuubira nti bigenda kulongoka nakugambye obumu kintu kikulu era tetusinze okusimbako essiira nti obumu kasita bwatandise okusembera tewaliwo nsonga muganda wange mubanga oli wayo NUP ng'olina kabiikiko wansi eyo abagenyi ne basalako lwaki tuyita muganda wange abati kuba ebintu byeri abimanyi emmanga eri atuukayo n'abagamba nti wano wajjajja gundi bw'otunula wano oba otunudde mu kizinga ky'ebunyama naye bw'okkirirako eri ewali amayinja bwe gati ate ebyo bye bisanyusa nange nagira nankubirako nti Katumba gy'oli eyo nti batugamba waliyo amabanda agabeeramu emisoto egy'enjawulo ne mugamba baleeteko eno naye ssebo ojja kujja ojje ne muganda waavudde Kalamu ojja mukole biiki yammwe awo abazungu olubagwako ojja mugamba yambuseekaawo nga tewalina kyayinza kubabuulira. So NUP obumwe bwe busoose okukomawo. Teriyo kintu kikulu mu nsi muno muganda wange nga kigambo obuwangwa. Kati mu kukomawo tukitwale ekitukomezaawo obuwangwa tugenda kuba twebongako era tukolewo ebizibu bingi. Nga tumaliriza nkwebaza nnyo omulabi waffe webale nnyo okulaba yongera okusubscribinga osharinge oleze banno kalingako bakalabe. Tulina omwogezi wa NUP e Kalangala nja kusaba otunule mu kamera eyo obuulire bannakalangala bannasese bonna n'abatali eno abali ebunaayira n'abali ebitundu ebyenjawulo nga bwe banaaba bakulabye bajja kuwalirizibwa okudda balonde nga balondera waka. Gwe muganda wange yenna ali eyo nga ndaba nja kukubira omulanga nti essaawa ya leero amaanyi agakyusa ekitundu kyo gali mu ggwe naye okoze otyo kikyusa. Leero bw'okeera n'otuula awo w'oli oyinza okubaawo oli mu bitundu by'e Kampala, oli mu bitundu by'e Masaka, oli mu bitundu bya Arua, oli mu Byankole, oli mu Busoga. Bw'onaatuula butuuzi ab'omu Busoga ab'omu Ankole abaana enzaalwa z'e Kampala zijja kukomawo ebweru zikyuse Kampala naye Kalangalayo tewali ajja kugikyusa era nga bwe wagireka ojja kugisanga ezzeemu ku livansi oba okugisanga we wagireka. Kati n'okubira omulanga muganda wange gwali eyo nti oba oli awo olwaleero yandibadde omusajja omukulu ennyo okira ku myaka gyange nga yakugamba ebigambo bino olwaleero nze omuvubuka omuto mbula kalevu nze nvuddeyo mbikutunuzeemu naye obirowoozeeko nti Kalangala tagenda kuggalawo mu 2023 tafaali kiri omutaddeko. Nkubiriza abavubuka bannange ffenna bwe tuli mu myaka egimu nga bw'oba wagenda kuyiiya nsimbi waliwo ekigambo ekigamba east to west home is the best. Sokodde muganda wange tutereeze Kalangala naawe obeereeyo nga gy'oli weeyagala kuba olina gy'osibuka. Nesimbyewo Bujumba Sabukawunte kansala Yosefayiru naye ng'ekisinga okuba ekikulu mu bino byonna abaganda bange nze njagala okubakubiriza nti tusooke tufune obumu mu Bujumba eyo nyinza okuba nga sinze owakabi naye olwaleero nyinza okuba eddoboozi erigenda okuleeta enkyukakyuka ey'omuggundu kuba tugenda sooka tuzimba obumu ate tewali baddeewo omuntu yenna bbanga lyonna aze nga yaayanirira ng'akaabira obumu okubeerawo mu bantu. Kati abantu b'eggombolola eryo mbasuubiza nti obumu ngenda kubuleeta tutuuke ku nkyukakyuka ey'omuggundu nga tuli bumu. Tweyanze nze Dj.Senior'B one more time webale okulaba webale okusharinga yongera okusubscribinga kama bamukisa tuli Kalangala.